Okusabira eggwanga okw'omulundi ogwa 25 mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe kutambulidde ku mulamwa ogugamba nti totya weenenye oweereze Katonda. Omukolo gwetabiddwako abagenyi okuva ebunaayira nga bakulembeddwamu mukyala w'omukulembeze w'eggwanga lya Kenya Rachel Ruto. Abeegayirizi bakulembeddwamu omubaka Cecilia Ogwal nga bano beegayiridde Katonda okusaasira amaka agamenyese obwavu n'amataba nga muno beebazza ne Katonda okukwesa President Museveni okukkiriza omusingo okudda okw'aboobwe. The king of Rwenzururu was returned recently. That is the voice from above. So I think we need to recognize that God is at work. President Museveni ayogedde ku muze gw'obusosoze mu madiini n'amawanga okwaviirako okulwanagana wano mu Uganda, era bwe yasalawo okununula eggwanga yakulembeza kugatta bantu n'abajjamu endowooza y'amadiini. Catholics against Protestants, Christians against Muslims, tribes against one another. So I said, but what sort of Banadini are these? What sort of religious people are these? Wano wansi ne yeebaza abakulembeze b'amadiini mu Uganda okwejjamu obusosoze ne batandika n'ekibiina ekibagatta ekya Inter-Religious Council of Uganda. And I want to congratulate the religious people. I see them here. When we came, they also copied our example and started the Inter-Religious Council. Mbakubire mu ngalo bannange. Museveni bw'atyo asabye abantu okwekuba mu kifuba bakkirize Katonda nga bwe bakyusa n'enneeyisa yaabwe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.